Tuli eno ku mukolo gwa Lydia Jasmine avudde ku lujja mukazi wattu alingaako bano abalala betuzze nga tulaba Basheri Matevu ne banne abalala naye mukazi wattu yagambye nze nkooyo okunsekerera inkuze kangende infumbirwe era ng'omukolo gubadde gwakasirise gubadde gwa munkukutu tekulabiddwako muntu n'omu tekuli muyimbi agenzeeko tekulabiddwako banganda ze nti oba maama ne taata oba baganda be kubaddeko mikwano ono akikoze ndowooza kwegobako bantu oba katugambe nti nno abadde tayagala mwololero gw'abantu okujja okumusanyukirako naye ng'ani atakyagala abamu ku bo bagamba luno lwandibanga luyimba omanyi abayimbi b'omu ggwanga lyaffe Uganda baagala nnyo obubadi buli oli bw'ayagala okufulumya oluyimba abaako akatono kaakola ne yeekubisayo obufaananyi ne yeetwala mu bulango ne bamukola bino ne yeeyambaza n'ebintuntu ebirala naye ng'ebiseera ebisinga babeera balimba katusuubire nti nno Jasmine si y'omu ku abo abali mu kutulimba bw'abanga atulimba bannaye ng'oba otukoze bubi fe abakusanyukiddeko ng'oba otukoze bubi katusuubire nti nno by'oliko ge mazima ofumbiddwa ebituufu ovudde ku lujja ovudde mu kubeera omukazi ow'enkaayana ovudde mu kubeera mukazi w'akawundo kakubye eddinisa ovudde mu bintu by'okusomba ono n'akusomba n'oli n'akusomba n'ofuna w'otuula kibeera kisanyusa kubanga buli mukyala yenna kyanoonya buli mukazi ayagala kubeerako n'ewuwe buli mukazi ayagala kubeerako n'omwami owuwe buli mukazi ayagala okubeera nga ayitibwa mukyala wa gundi oba mu nfuna abamu ku ffe tumanyi okwegumya ne tugamba obufumbo si bwe buli kimu mukwano obufumbo bwe buli kimu lwakuba ebiseera ebisinga bibeera biganye nga tugezezzaako biganye ne tukugamba si bwe buli kisi kyekimu era ne bwembeerawo nga sifumbiddwa no one cares munnange you do care yenze Sheila Adita bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange jangu subscribinge okwate kade nga buli video yonna gye nteeka yekutuukako bulungi nnyo komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti jangu otwegatteko ku mikutu emirala gye ndi nnyo nga nkozesa Sheila Adita jangu ku Facebook jangu ku TikTok jangu ku Instagram jangu ku YouTube kuno kwennyini kwendi osubscribinge bonna abo subscribinze kigenda kuyambako nti nno ogenda kubeera omu ku abo abali ku channel yaffe eno ate naawe andaba enkwebaza nnyo naawe atannaba kutulaba jangu obeere ng'otwegattako tugenze ku mukolo gwa Lydia Jasmine we bukeeredde olwaleero nga mwana mulenzi MC Cats avuddeyo ku mikutu gye n'ateekako congratulations Lydia Jasmine wabula ate tugenze okukebera ku mikutu gya Lydia Jasmine bannaye nga talina n'ekimu kye yaataddeyo wabula ng'abo abaamukozeeko okumuwundawunda katugambe nga okumwambaza okumukolako ebyensusu n'ebintuntu ebirala abakoze ku by'okukwata obutambi na biki bonna bamutadde ku pages zaabwe nga bagamba bannaye congratulations Lydia Jasmine bw'omuntu aba agambye congratulations Lydia Jasmine kiba kitegeeza bamuyozaayoza okutuuka ku kkula oba ku kintu ky'abadde yeesunga oba ekintu ky'abadde ayagala ebbanga n'amala n'akituukako ne bamukulisa kubanga kukulisa we tulabye abantu abo nga bamukulisa ne tugamba bannange oba bituufu naye ate tetunnalabayo tetunnabalabayo mikutu gy'amaanyi nga zibukedde nga zisanyuka nga NTV nga zimuwandiikako nga zigamba bannange mwana muwala avudde ku bulujja BBS tenateekayo kintu na kimu ekituleetera olowooza nti oba abantu bangi tebannabategeera nti oba Lydia Jasmine yakwese ebintu bino n'abikolera mu nkukutu we bibanga bituufu naye ku kyemmanyi ku butaala bw'abaana abayimbi betulina abaana baagala nnyo obutaala teri asobola kukola mukolo n'agusirikira ne waba nga ayagala kubeera mwekusifu atya naddala abo abaana abawala baba baagala nnyo okukakasa ensi baba baagala nnyo okukakasa abantu nti munnaye nze kino nkikoze y'ensonga lwaki nkyagaanya okukkiriza naye ate sigambye nti tasobola kuba mu bayimbi baffe betulina Lydia Jasmine y'omu ku bayimbi abasinze okwekweka omuntu asobola okubeerawo nga tamanyi nakumanya nti Lydia Jasmine alina omwana naye nga Lydia Jasmine yazaala dda alina omwana owuwe omwana akuze n'okukula alinga myaka 9 mu something kuba yagenda okutandika ebintu by'okuyimba already ng'abadde amaliriza okuzaala omuntu ajja kuŋŋamba obisanga wamunnange ebintu ebimu tubeera tubimanyi ne tusirikateekako tuba tumanyi n'abantu abali
close nabo obanga abasomako nabo obanga ababeerako nabo gye tuva okumanya ebintu nga bwe bityo. Lydia Jasmine akwese omwana we okumala ebbanga. Lydia Jasmine mu bbanga lyamaze mu kuyimba tetulabangako mwami we tavanga yokko kwogera nti oba alina omusajja ne gwe baali bamutaddeko mwana mulenzi Eddie Kenzo. Lydia Jasmine yaveeri n'abisambajja nagamba nayenze munjigyeko olugezigezi munzigyeko akajanja nze sinnabagambako nti oba Eddie mwagala. Ate era ekirala yasirika nnyo nga ffe tumanyi mujja wa Rema n'amakula omwana muwala Lydia n'asirika nga buli mawulire agajja okumubuuza ku nsonga ezo oba beeyagala ne Eddie oba ye mujja wa Rema n'amakula Jasmine nga tabawabudde abagamba Lydia tabeera nnyo mu buvuyovuyo tuluddewo oba ogenda kulwawo okulaba Lydia ng'ali mu buvuyo tayomba tolimusanga ng'alina omuntu gw'alanagana naye tolimusanga nga bamwogerako kino oba kiri kati awo n'ekyo asobola okukikuuma nti afumbiddwa asobola okukikuuma naye waaba nga afumbiddwa Lydia Jasmine osazeewo bulungi nnyo kubanga emyaka gye mulimu era already gya bufumbo osazeewo bulungi nnyo va mu kubeera omukyala w'olukale obeere n'omwami owuwo osazeewo ekintu ekirungi kye tusuubira nti buli mukyala kyalina okubeera. Yenze Sheila Adita tweyongere okulaba akatambi kano twesinkane mu comment section.